Olwaleero lunaku wasanyu mu luzungu bagiyita baby shower ey'abasawo ey'obuwangwa n'ennono. Olwaleero tugenda kwaniriza Sengakula Nama mukyala wange mu buwangwa n'ennono okulaba nga tumukolera ekijjulo ekimusobozesa okuzaala obulungi. Mukompa masiki yange abasebo ne banyabo tugenda kwewa distance bulungi nnyo nga buli omu takwataganye na munne tubalaba omukolo nga bwe gugenda okukola ki bwe gugenda okutambula. Olwaleero ne President General ali surprise okulaba ebintu bino ng'asobola okujja n'abasanga atebwa mu kyalo. Ekijjulo ekyo kyaniriza bebi oba ba bebi abalongo baffe abali mu lubuto kibaaniriza kyekijjulo kino kye tukoze. Abantu baffe bagenda ne bakola baby shower oba okwaniriza omwana ezzadde liri munda, naye ne bajja bagikola mu nkola embi nga babuwangwa na nnono, naye ne bajja babikola mu nkola etali yaki ya buwangwa. Ekita ky'omwenge kye tusoose okuteekayo, tubadde tuteekayo ekita ky'omwenge okwanjulira emizimu ginnannyini lujja luno nti tugenda kufuna ezzadde ppya eritabaddeewo mu zzadde lyaffe. Bwe tumaliriza tulese ekijjulo ky'abaana balongo era nga mukimanyi bulungi nti bagamba nti ebirongo bino byani byandawula ebijja bisamba endege, era kyenvudde nyambala ekanzu yandawula. Olwaleero nga tugumya Nnaalongokula Nama nti ezzadde eddungi, tukusabira ofune ezzadde eddungi ozaale bulungi, ffenna nga bw'otulaba tuli mabegawo era tuzza okwozayoza okwetikka ettu lye weetisse eryo eryamugema lye weetisse, tuzza okwozayoza nti naffe tukusabira osumulukuke bulungi. Y'ensonga lwaki tuli wano. Nja kubasaba basebo ne banyabo ffenna tujja kuteekako masiki zaffe kubanga ssemateeka atulagira okuba nga ffenna twambadde masiki tulyoke tutandike emikolo buki bulungi nga situmenye mateeka ga ggwanga lyaffe, amateeka ga gavumenti. Ebisigadde bajja tubuulira nga bwe tugenda okubikola.
Yuwayo buyito kombako. Kabona kakataleta ngakusaba oveeyo Wamkasa weza bannange Igwa Salongo Bwannalongo Bozali balongo no bawulira abokomeko nzeba wamachingalo kusaba benjagala benjagala balongo nze benjagala naye okuva fulomudde wano nemesa abalongo nze benjagala siri sana bwegano nesiza olijja mungalo abokumedia bagamba jambo bosingo wana munde sikwagala ndinnya bakulaba ngolini social distance bakulaba ngolini social distance Rama mwali muzeke era lwe basoso tulabako nompakanya nditsigenda kuzala balongo linda kolaba obalaba ate ngenda kuzala bawala ngenda kuzala bawala tobalabe mama waba Nalongo alisiza abaana be ngenda situka bubi nembuzi tuwayo kubanga nawe weremeredde Atabana ulebe ba dungu ngoyita nolengera omusajja dungu ngoyita ayisemeru jangaleta Wento wenjiza olunaku olwaleero Dungu asobola kufuuka lujja wa Dungu lyo lyawo terivaawo. Dungu lyawo terivaawo tasobola kufuuka lujja. Kyusamuko nti lujja leero yayize. Tekisoboka. Dungu. Naye olunaku olwaleero tulaba akaseera kano kennyini tuli busunju mu maka g'omukyala Ssenga Kulannama ng'era waliwo omukolo gugenda mu maaso abasinga mwenna mukimanyi bwe twogerako ne Jjajja Jjumba baba balongo. Naye nga Ssenga yetanatubuulira kituufu balongo banaaba muwala mulenzi byonna tugenda kuba nga tubimanya awo olunaku olwaleero naye ng'omukolo gw'amaanyi nnyo gukuŋŋaanyiza abantu bano osobola bamenyaamenya otya abaliwo olwaleero abantu bano bwe nsobola okubamenyaamenya abantu bano bakulembeze abakulembera ne Ssenga Kulannama wabula olwaleero ne Ssenga Kulannama teyategedde nti balina okubaawo mu maka gaffe wano ffe tuvudde e Kampala naye ng'abantu bano bamutegekedde abali eyo abatulaba ke bayita ka baby shower kakati baby shower eyo Ssenga n'akigwamu bugwi naye ng'abantu abali wano bakulembeze bakulembera nabo bamuwozayeza okubakulembera obulungi n'okumusabira okugenda okuzaala ezadde obulungi oba okusumulukuka obulungi gwokyayimiridde ku balongo akabuuza katereke akabuuza katereke kubanga n'ekijjulo kyaffe kyaleese abaana abalungu okuva eyo Namutumba baana bawala babiri ene Nakato naye nga situbamanyiiko wadde n'omulundi n'ogumu nga ne Busunju tebalinnyangayo beesanze ku mukolo guno olwaleero kakati akabonero omanyi obwakatonda bubonero otunuulira n'olaba ekiddedde n'oga nti enkuba eneetonnya nange kendabye ku baana abo nina essuubi nti Ssenga Kulannama ajja kunzaalira abalongo oyogedde ekigambo baby shower jjajja nze no baby shower gye nsosolaba eno bulijjo abantu baby shower ezi tebazikolerawa okutwaliza awamu ffe nga bwe tuli baabuwangwa na nnono twasalawo okuzza obuwangwa n'ennono ku ntikko bwe tubeera baabuwangwa na nnono kibi omuntu okukola baby shower n'omusanga nga maama wa ggwanga atuddemu obwa Nalongo naye ayambadde akagoye kasaze enkwawa bwe kati olubuto lugendera ebweru kakati omwana oyo ali munda aba amaze okumuwemula kakati Nalongo
nalongo bw'aba lubuto olubuto lwe tirulabibwako tirutunulwako oba omukyala yenna ng'ali lubuto kyova olaba nti bamugaana okuziika bamugaana okubuuka amasaŋŋanzira bamukuuma olw'oyo ali munda situmanyi gwagenda okuzaala aliko buyinza ki kakati abantu ne bakola baby shower naye neeva mu ssanyu nekifuuka ate ekyonoona ali munda kati eno baby shower ya buwangwa na nnono lwakuba tugiyise baby shower nti olw'okuba abantu kye bategeera naye ke kabaga akayozaayoza omuntu agenda okusumulukuka naye kati mwe mutambuddeko ennyonyi muzirinnye waddera mukiikiridde ab'ennono naye keeki teriiwo tetulabawo kasoda teri soda ndaba ndeku ndaba n'ebyokunywa wali ebirala yewaawo akasoda weekali basebo ne bannyabo nanti mugumanyi kata sebo kaali bakata kamwenge wulira ke kaligenda embuga okuwa abajjajja wulira kati kano ke kasoda kaffe kubanga tutegeeza emizimu gy'abajjajja baffe egyo egyasooka nti omwana gwe tugenda okufuna oba ezzadde lye tugenda okufuna ezzadde eryo ligenda kuba aseko wansi ezzadde lye tugenda okufuna ligenda kuba zadde lyetaaga erinnya bw'aba mwana mulenzi nga yekasa mitala segawa kuba gwe muzimu ogwo gwenkongojja ate bw'aba mwana wa buwala nga ye bebi nabisaso bwe baba balongo muwala na mulenzi basobola okugabana amannya ago kakati tuleeta omwenge guno olw'emizimu egyo okwaniriza abaana abagenda okubbula amannya gaagyo kakati keche baddewo yeriwa zendabye baga ndi empogola zerujja kyesitalabanga empogola wekuwera olwatika wosusira bagamba nti nkuwadde amagezi empogola egawa mususi weeyatikira wosusira kakati empogola ezo tuzireeta ku lwa maama nabuzaana maama nalongo maama namirembe maama kiini kibi maama namukasa maama namusoke bannalongo bonna maama nambi nantutululu bakazi lwendo bannalongo bonna bajjira mu binyeebwa biryo birabye babiyita nsanyuse tusanyukira ezzadde lino eriri muno era olaba nti ne pulezidenti jeno yewunyiza naga nti senga kula no mateeka kati kano ke bankoledde kubanga kaba ka surprise kakati mubaddemu olweza n'ebbumbu ebbumbu liyimirirawo ku lw'abaana abalongo ate mubaddemu ebyenda ebyo ebya maama nabuzaana ebyenda ebyo ate mulimu ebyente kuteebwa ateebwe agenda asumuluke bulungi era ebintu ebyo mu bujjajja bwe tutabikola kyovula nga abaana abawala bagweredde nnyo ku biso babalongoosezza nnyo basale kubanga tebategeeza bali bannannyini kuzaala kakati eyo yebadde keeki y'olwaleero kati yo keeki nange lujjandyako oba ekwata ku muwala abadde mu mukolo anti kiba kijjulo nti kijjulula embeera embi ebaddewo kubanga omukyala bw'azaala omwana tuga nti kakulike kitegeeza luwoneko abadde mu lutalo awonye olutalo era abadde musibe kati asumulukuka okiraba kati mu kusumulukuka okwo kyekitukozesa emikolo egyo asumulukuke buki bulungi nga tukwasa abo bannannyini kuzaala nti bassebo ne bannyabo bajjajja baffe muzzukulu wammwe asumulukuke bulungi era asobole okuva muleeba kubanga naffe kyanaaba tetukimanyi naye ffe tukola bye tuteekwa okukola ng'abannansi ab'obuwangwa n'ennono tusobole okulaba ng'embeera eyetambula nga bw'erina okukolaki kale ekijjulo ekyo tikikuzira mu kululujja kubanga omuntu gwe bayita lujja abeera yeddira ndiga asibuka wali embaale si mbaale bugisu ku lw'e Masaka ewajjajjaawo bamuyita lwemwa omutegedde bulungi omusajja omukulu ow'endiga era endiga eyo kyova owulira nga bagiyita nabbosa kakati kyoba eky'omubazzi ffe gwe tuyita kibuuka omumbaale yagwa wali mu b'endiga kye bava baga nti olangazze ng'eyakasibira embaale akaliga ate ani anaakalya tibalya jjajja bino ebintu nga tuvudde ne ku byoyogedde byonna ne bwe tudda ku mukolo abantu tebamanyi bintu bino mugenda kula mutyo bimanyisa abantu olaba kyetuva tukwatagana ne Carlton abantu bazze balaba message yaffe ku Carlton nga tugezaako okubategeeza nti senga kulannama
yajja kukola ki kutereeza wama tutandike senga tuli bumu nina kyange nga nesimye nina amaanyi olw'obuwangwa bwange n'ennono amaanyi g'ensomuva byonna tubusawo bwange lwe lutindo lwange bwe bulamu mu nze bugagga bwa nsibo bwenyumiriza munnyo bwa kitiibwa eyo ye ngozi ey'ekitangaala muli bumu ffe twajja kutereeza obuffe mu bwesimbu tuvubuka oluyimba luwanvu tuli bumu muliwo okutereeza kutereeza obuwangwa n'ennono n'obuwangwa bwaffe n'ennono era tusobole okubeerawo mu buki mu bwesimbu obusawo bubaddewo naye si mu bwesimbu bubaddewo mu kupangirira kati ffe twajja kutereeza obusawo bwaffe buddewo mu buki mu bwesimbu tuyambe ku baffe Ssaabasajja Kabaka tuyambe ku bakulembeze bonna ab'ennono tuyambe ku pulezidenti w'eggwanga tuyambe ku bantu bonna abo ababadde banyigirizibwa nga bayita mu busawo bw'ekinnansi kati mu kutereeza tuyina kuyita Carlton tuyina kuyita bannamawulire tuyina abantu mu ggwanga kuba kati olwaliro tusinzidde Busunju ali e Masaka tayinza kumanya nti tuli Busunju naye olunaawanika lujja nga baga nti obuwangwa baby shower ekolebwa bweti ojja kgenda okulaba n'abantu bonna bakola ki batandika okukikola tosobola kuyiga nga obadde tewali akuyigiriza lujja wasoma amawulire naye oyina eyagakusomesa kitegeeza bakuyigiriza kakati naffe titujja kugamba bantu nti boonoonye obuwangwa bwaffe bwabula mu kubula kwabwo tuyina kubukomyawo abantu b'ekintu bakikole ki bakirabe n'omulala agamba nti bizinesi gikuba abantu mu maaso bakole ki bagimanyi jjajagala tunagenda wasenga bya surprise atubuulire ffe ng'abayingidde mu baby shower zino eziri modern zino enzungu okutujja mu kino kye tumanyidde temusobola na kino kyongeramuko luzungu n'oluganda kale wabeerewo ebibutuwewukira twanguwe kitegeeza oluzungu oba otegeeza muzunzi gundi yogera olulimi lwekutegeera naye mami obadde otya simanyi bebi abalongo bakutamiziza kakati okukyongeramu wali keeke eri ey'empogola tuteekewo obakko keeke oba eno enzungu kakati mu nkola olwaleero ffe twagadde okugyayo ekintu nga bwe kyali ku lubereberye naye tujja genda tukyongeramu olw'ensinga bwekola ki bweraze kubanga njagala kutegeeza bannayuganda ffe ne Ssengakulanama tukyazaala tukyakola family this is beginning tutandika buki katandika butandika bagambe booti nti abaali bampita omukadde bajje bandabe bwe tunekedde nga tulina obwewange segala kano kayiseewo bagamba oyagala nnyo jjajja yalibanga yetazza kyekimu ekyo ndowooza abatulabe banakinnyonnyola kubanga balina sayidi gye bagwiririra ate bagamba nze munafu mulaavu oba bandaba muuki omanyi olusambwasambwa lulabika lwanneetimba nnyo ku maaso kakati olaba nti era kyovudde olaba nti twali badde tugamba akabaga akaagaliza omuntu okusumulukuka obulungi kati omuntu n'atakitegeera buki naye tutaddemu oluzungu tugambe nti baby shower bakitegeere muki bwotya jjajja nga nkoze baby shower bbiri n'enkola eno nemala nezizaako n'eri gye tutegeera oba oyozezza n'oyanika mu ttaka kakati okutwaliza awamu oyinza okukikola naye oba obuzaabuzizza omulabi wabula kati ffe kye tukola tugamba abalabi batunule ku baby shower ziri kubanga abantu bazikola nakati bazikoze bangi tusaagala kusonga ku mannya g'abantu naye bazitunuleko batunule ne kweno kakati bafune ekipya
bafune ekipya nti mu buwangwa bwaffe ekintu kino kyaliwo. Omuzungu mu kuleeta baby shower nti yaliwo yakolebwa ng'etya. Ekyo kye tuggyeyo. Naye lwakuba tulina bye tubisse mu kamera ebitalabise bye tusoose bisobola okwogerwako. Lujja lindako muterezeewo. Bwe bajjawo baby shower y'obuwangwa n'ennono y'ensonga kyekiri kye wamugambye nti abawala kati bazaalira ku bisona abakyala nga bakoledde baby shower eno ey'obuwangwa n'ennono akaana eddakiika 2 1 10 2 ku ttaka. Wano we tulitwalira banga n'abalongo bayinza tolabye nga musitulako embadde teraliikira neŋŋamba era kati olaba ndi mu puroguramu eno naye mu luzungu siri stable nebwe simanyi ateguka atya kubanga kati bannalongo bonna baba basembedde oyinza okuwulira ndi naye situmanye ekisooka sitwasobola genda mu byuma by'abazungu kutugamba nti ate lunaku bwe luti oba bwe luti ekyamazima situmanyi Senga Kulana Masumulu ku kaddi kati tuli awo naye nga ffe tusuubira nti ebiseera biyinza okuba nga bisembedde oba nga bikyabulako awo situmanyi omanyawo mu bantu awo Katonda yeesigalizaawo tupimira kalenda y'omuzungu naye ffe tubala guli ogwaka omwezi tupimira kalenda ya mwana wa muddu twogere no wa surprise atubuulire ojja bafaawo wennyini ng'essaawa zino tezinnajja ez'omungere balabanga kisiikirize ne baga nti mwana nge essaawa 9 tetunnalya nomugajja ajja olabidde ku kinaaga nti gwe ekisiikirize tokirawo ekituuse ng'olwamanya essaawa maama wange paka olwaleero takebera ku ssaawa akugaa nti owange essaawa 10 musituke mukole kino naye ng'abadde mutulo n'asituka naga nti ssaawa 10 gwe tolabawo enjawulo omuntu agamba obugaye nti kati ssaawa 10 n'olabawo enjawulo ku muntu asooka okkebera nyigiraako awo kasitooki tulabe ssaawa mmeka ani abasinga pawa bannange abatulaba banna Carlton mwebale tulaba mwenna abatwagaliza ebirungi n'abatatwagaliza birungi ffe tubaagala nnyo kuba bw'otaba na muntu gw'okompitinga naye atakwagaliza tosobola kukola. Omungereza agamba omuzunzi God let my enemies live longer to see my progress. Ekitegeeza bw'otabaako nagw'okompitinga naye tosobola kukozesa maanyi. Era abandaba mwenna ku Carlton njagala mukwate ekintu kimu. Abantu abalabe bammwe ababawalana mwongere kubaagala kuba babawa power ezikola n'amaanyi basobole okulaba progress enkulaakulana yammwe. Omanyi abatasoma tubagondezaamu mpola. Njagala okwebaza omwami wange, njagala okwebaza banna tuli bumu bonna nga bobalaba nekaanikanyaawo abakulembeze benkulembera nabo. Omanyi abakulembeze bokulembera nabo kiba kintu kikulu nnyo. Bwe batabaawo tosobola kulembera tebakulimbanga era nga bakugenda ndi katukutema emirandira batema bali gweno kulanna mu bato kyaliyo waggulu oba ogenze. Njagala okubeebaza era nga mbongeramu akayimba tuli bumu kyekibiina kyaffe nga twesimye tulina amaanyi olw'obuwangwa bwaffe n'ennono g'amaanyi g'ensomuva byonna. Twongere okwagala kalicha yaffe, twongere okwagalana ng'erinnya lyaffe tuli bumu. Mu butuufu kino mbadde sikisuubira nga bw'omanyi nze mwami wange mmanyi nze tebatera kundaga surprise nze ngamba nti ngenda kukolera kino naye leero ate nange nnyumiddwa nnyo surprise ngenza okutuuka sinze nina ebikyala ebyanyirira nga byonna byambadde bisibye embuggo obubina bwawukidde eri bonna basazeewo kwambala bululwa abasajja bambadde amakanzu banekaanekanye nga bw'obalabye. Njagala okubeebaza leero surprise nange nnyumiddeko mu butuufu nnonze sikolerwa surprise byonna bikoze biweddeyo nkakasizza njagala era bulijjo abantu banvuma ku mukutu nti kikazi gwe lwaki tojjayo bulungi laavuyo nga bbaawo kyako naye leero nange kanjijjeyo I love my husband.
And I love you too much. Toli olulimi. Sisobola kumulya. Mu butuufu kusanyulya ennina eringi. Nze n'ebyokwogera leero sibirina. Okuggyako kye ŋŋenda okusuubiza bannayuganda n'abasawo bange nti mbaagala nnyo. Mwebale kuzuula kituufu. Mwebale kutambulira ku lutembe lw'abajjajja. Mwebale okulaga omulamwa ogwatuleeta kubanga batuna tuli bumu twajja kutereeza. Obusawo bwaffe bwali bugenzemu embaliga. Buli muntu yenna ng'abukubyemu ebituli. Buli muntu yenna ng'atuyita baffere. Naye okuva lwe twajja mu bukulembeze bannatuli bumu enkuba yatandika okubindabinda n'etandika okutonnya. Ate ffe tetulina gwe tutayagala. Twagala buli muntu yenna munnayuganda yenna abawa President Museveni. Obululu bwaffe bubutukumire bulungi. Amina. Akusuubiza jjajja essanyu lino lyakuwadde asaana ki bannaye? Abadde asaana balongo naye. Omanyi bajjajja baatugaana ogenda mu sikaani okebera ekirimu. Nze ndabira ddala ng'omwami wange agenda kuswala nga nkubyewo omwana ogwo. Yatandika okulanga abalongo ng'olubuto lwa mwezi gutya. Naye ffe abatagenze mu sikaani kugaa ntulengera obugulu buna. Kaakati gw'ogambula ntugenda kuzaala balongo. Naye nze ku lwange ku lw'emizimu gyange emisambwa abalongo n'amayembe nsaba omwana omu nga mwana wa buwala. Kubanga njagala nkimusibira embira buli bwe kigira kiti kigambe eddali omanya kyana ekiwala kisanyusa nnyo. Kyadde ku mulimu kidduke kimuga daddy welcome back daddy ng'okyambaza buno obuteeteeyo bw'obusenso. Kaakati awo oluddako ndyoke nkubewo ezzadde ly'abalongo nze kyensaba Omukama Katonda kubanga abantu baawaba batugamba mbu ffe tusinza sitaani which is ekitali kituufu. Ffe tusinza Omukama Katonda waffe. Mu nsinza yaffe ey'abajjajja baffe nnamba emu abasookerwa abaasookawo baali bamanyi Katonda baali bamanyi tebeetonda bokka. Omusambwa si Katonda, amayembe si Katonda, omuzimu si Katonda, lubaale si Katonda, wabula baweereza baabo. Mu lufuutifuuti be tuyita babikira Maaliyo bamalayika. Nze nsaba Omukama Katonda ampa omwana nga wa buwala. Onzijeko abalongo naalongo. Naye nze nja kusigala nkikuyita mpaka lwono tunaakuzaala. Naakaddiye abantu bano olw'okumpita obukadde. Ekirayi kikula naawe kifunye enkanyanyi. Ate yabagaye nti ndi mukadde. Omukadde azaala. 14 years. Nawe munveeko. 14 years, 18. Nkyali 16. 16. Bayinza okunkwata. Kasita wasasu. 18 years. Thank you. Kakati nze mbadde njagala baana balongo. Kikola n'ebyokwogera bembuzi. Naye waffe ate teweerabira nti ffe waffe tetuzaalangayo ku balongo. Ebyo nabyo olina obibala. Nze essuubi lyange we livudde be balongo bana bazze ku kijjulo kino nga si baawano nga sibalabikangako tebatumanyi tebatukubidde essimu. Nze awo mbadde nsigadde nkyasibidde ne ŋŋamba abaana abalongo bano abazze nga bawala Mukama Katonda tampa abalongo nga baki nga bawala. We mbadde nkyasibidde naye kyanaaba mpadde kyenjo genda nakyo. Engeri gye tuli ku mukolo gwa baby shower eri tradition ey'ekinnansi omukolo gw'ekinnansi nsaba oguwumbewumbe mu bigambo bw'otuyiseemu gye gutandikira katono nnyo. Bayinza obbaayo omuntu mukululujja nga jjajja tannawumbawumba omanyi kati ndi mu kaliivu ndi mu holiday. Amanyi oluzungu luno tulwesibako nnyo naye ebintu bino tebitegeerekeka. Njagala okubanjulira President General number 2 agenda okubatembeeta nga bwe mmaliriza ate era ne bwe nnaaba mmaliriza era tujja kusigala nga tutambuza ekibiina kino bameka babiri. Singa nkisa omukono nga mu butuufu wabaawo omulala asigala ayimiridde
nga bagamba si bino bagamba nange president waffe afudde tunakola tutya oba tumunoonyerezeewa bagende baleete n'abatasobola bukulembeze kyenvudde nsalawo okusigala nga nteekateeka omuntu ate omukyala ategeerekeka bw'asituka ne bagana olaba omuvule maama Nakayaga jangu ensi ekulabeko yimirira ye president general namba 2 tuli babiri kati bwe kaseera nga oli muli onaba waali atulire ddala wano ng'omukama Katonda nsumuludde bulungi era tujja kusigala nga tutambuza ekintu kino babiri era president Museveni beera mugumu feno gye tuli mutuli bumu engabo tugikwasizza maanyi ate bamale abaana abawala n'abalenzi basitukeko nabo mubakwateko mubalabe bakyeya pasoni abasobodde okutambula ate olwa keep distance ate nga tuli bakulembeze ne tusalawo abalala baleme kujja abalala bajje enseba twanjulidde second president general n'abalala genda ngo obasongako ngo batwanjulira wano kamera ejjabbe ajja jumba ajja kubanjula kanyanjule president general number 2 tuli ba president general babiri wotali ono ng'agikwata ate temwerabira nti tuyina vice waffe mukulu lutalo ekiboga lwakuba mukulu lutalo tatera kulabikalabika nnyo abeera bize ebiseera ebisinga naye era ba vice nabo tuyina bameka babiri omu bwaseseetuka bwati ng'omulala asonga ffe ekyo kye twakola basekuritale jeno tubana babiri omulala bwaseseetuka ku lutembe ng'omulala alunywererako bwe tutyo bwe tukola kuba twagala kunyweza kintu obusawo bwaffe bubadde buyuga president general amanya ge ye maama Nakayaga Mama Nakayaga tulawo mu Kampala ludda lw'Ekamwokyawo mukazi mukongozi wa nsozi gwe bayita omuluta nsozi era mukazi muteketeke bulungi mu bujjajja naye azaalibwa Kiboga bw'ova ew'omugenzi Ssalongo Benigulu mugombolole ye Kapeke omukyalo ono mwazaalibwa kirabika akatundu ako kajja kagoba kubanga naffe tusanze Busunju Kiboga awo ne Benigulu aha kati yasobola okwogerako amanya nti ono muluta nsozi ate nze bampita mu Lubaale byawuka mu busamize byawuka nze ndi mu Lubaale ate ono muluta nsozi ate tuyinayo abaluta Nnyanja kati yasobola okweyogerera amanya gesebo mama tubuzeeko bubuuza kigambo ky'ombiri taata neesiimye okukulabako ono ye Mumbejja Nanzira Nakayaga omuluta nsozi asamirira emisambo egy'ensozi era nga obudde buno ye president general number 2 maama mweyanza nnyo neyanziza maama neyanza ego okunteekamu obwesige era nkakasa nti eggwanga nja kulitambuza ntumirako nnyo president waffe Museveni okusobola okulaba nti ategedde nti obuwangwa mwe buli mu ggwanga era ntumira gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okusobola okulaba nga batuteeseteese n'okutuwa ofiisi mu Bulange era nkakasa nti emirimu gy'obujjajja tujja gitambuza bulungi owulidde eddoboozi yoyo kati mukadde kano katwanjule abakulembeze kanyanjule abakulembeze nga muyitako wano mpola maama Nanzira Nakayaga basigale we bali kale okutwaliza awamu tuyinawo omukwatangabo omukwatangabo mwana muwala maidota wange wa mutawaana nnyo maama Nambi chairperson w'abasawo b'ekinansi Mpigi yimirirako bakulabe oyo wa mutawaana nnyo mukazi mulwanyi tuyinawo namba 2 amukwatira ensawo ngenda bakwanjulira mu mayinja gaabwe Nalongo Kasanda oyo Nakalanzo w'ensenene oyo naye wa mutawaana nnyo oyo ye chairperson w'abasawo b'ekinansi Kasanda district tulinawo omukyala atwala ebyenkulaakulana tuli bumu ssente tukoze tutya muwala wange yimirirako Namusoke era naye aviira Kasanda engeri ekibiina kino gye kikulemberwa abakyala twawanya abakyala omukisa tuyinawo Mwanyinaze
omanyi nze ndisaava kakati tulinawo omwana omuwala naava ye chairperson w'abasawo b'ekinnansi Mende eggombolola ye Mende ate nga ye vice chairperson owa Wakiso district mwe tutuula oyo maama naava situkoma ku ekyo tuyinawo abantu abakwate nga bo sipiika ayogerera ekibiina kya Ssengakulannama ekyatuli bumu Jjajja Kabugo gwemo oyo gwolaba ye Kabugo Muhammad musajja musiraamu ate musirikale mukwata mundu naye sipiika yayogerera ekibiina kino byonna ebibaawo titukoma ku ekyo waliwo omukongozi akongojja maama Nakayaga oyo wabeera muganda wange oyo gwolaba aviira ddala mu Kampala omwo tuyinayo omukongozi akongojja Navooli omwana oyo omulenzi muganda wange yimirirako Kikabi Wankima tuyinawo omuntu ate nga munene oyidde dada waife Budagali owebusoga tuyinawo mukulu we yadda mu kifo kya Bujagali ye wuuyo jjajja waffe oyo gwolaba kakati oyo ye mukulu wa Bujagali owa 40 yafa yali owa 39 owa 40 kati oyo tuli bumu y'amaanyi era kati oyo ali presentinze jjajjani Bujagali tuyinawo omusajja enkwatangabo era olaba obwedda mu mikolo gino nga tiyeetabaamu abeerawo bbalibbali bamuyita Kabona Kakkata Basajja Lwazi kiri mu Jjinja Sebintu oyo yakola ku mawulire ga Ssengakulannama gonna amawulire oyo Kabona Kakkata titukoma ku ekyo oyo sooka omuleke waliyo omuntu omulala w'obuvunaanyizibwa akongojja Ssengakulannama omanyi Ssengakulannama ayina kakati ekigambo kongojja yeyeetikka kakati omusajja mukulu oyo avuga Ssengakulannama wanika ku mukono bakulabe yakwata steering yavuga kakati titukoma ku ekyo tuyina omwana omuwala Nalongo yimirirako bakulabe abeera agira aviira ddala Mpigi omwana omuwala oyo titukoma ku ekyo wano we tutudde nawulidde oyanjula Carlton ng'oyanjula noga nti naye tuliko ebusunju okyamira obusunju awo kukuba ery'emityana n'odda ku kyalo bakiyita Ssebobbo n'osangayo amaka ga Ssengakulannama ate Ssengakulannama ono ayina amaka Ssebo wano oli mu maka gange nani afumba eno kakati wano ekiggwa kino ekyebusunju tuyina mutabani waffe Jjajja Muwanga akikuuma we tutali ng'era wesiri mukono wesiri Kampala kati nga ndi busunju Jjajja Muwanga yoyo akuuma ekiggwa kyawa kyebusunju wano we tuli kale nno abantu abo twabakoze mu katundu aka social distance ne tubalondamu nga be batuli ku mutima abantu abo basobole okujja okulabika nti baaniriza ezadde ppya akabuuza teeka mu ndeku tunywe kanywe kakati abantu abo bantu nnyo basenga bantu nnyo Bassaabakabona nti enzikiriza eno eyaffe ey'obuwangwa n'ennono tugezaako gizimba omanyi osobola okubeera mukulembeze omukulembeze oyo gw'ogenda okubeera naye nga omukulembeze oyo abeera n'erujja yekka kati ffe Carlton abantu batulaba nga tuli naawe naye bwe batulaba nga tuli naawe mukulu lujja kati bo balowooza situyinaayo bantu baki titulinayo bantu balala so nga ate tuyinayo abantu abaki abalala betukulembera nabo kyekitufuula abakulembeze kubeera abantu betukolaki betukulembera nabo tugezaako okujjawo abakulembeze mu bibiina ebyenjawulo oba dipyo befudiso baki eteekwa kuba gavumenti kye bayita gavumenti baba baki bantu kakati ekyo tuli bumu
tujjawo ekigambo ekigamba ti President General ku Bukedde TV, kintu President General ku Carleton, President General ku gundi omu. Kakati tuleetayo abantu bano bonna balabike. Situkoma ku ekyo, olwaleero tubadde mu baby shower naye waliyo mukodomi wange Sempijja Ndawula gyali muko ayita senga kulana masenga wubirako ku bantu bakulabe ate si oyo yokka tuyinayo mukoka kooza akuuma ofisi z'okubulange sembere eno mukoba mulabe oyo mwanyina wa senga kulannama mukoka kooza eza Buganda. Kakati abo bonna bantu tubeera nabo abakulembeze eriyo n'omuko omulala emanga kugamba mu baby shower eno abantu bikonge byonna bikoze iki bibaddewo n'okwewala abantu baffe abalowooza kubanga gutunuulira ekijujulu omuntu naddeyo n'akola ne comment ku Carleton nakati oyo senga kula namatasobola kuzaala nze ekijujulu bwenti kino bwekiti kale no mu nsonga wabula nkwebaza we bali kulonda okebera okitegeera abayi mu mbeera bweti abantu abo kyenvudde nsobola bakwanjulira nga tuwumbawumba nti akaseera kano aka baby shower yaffe okwaniriza ezzadde lyaffe abantu bonna weebali era senga kulannama bw'anaayingira aleeba okusumulukuka abasawo baffe bajja kuba mukono nga bakuba mbuutu mu maka gaffe basigale nga baaniriza ate Carleton gw'ogenda okwanjula abalongo ekyabantu bakirinde gw'ogenda okwanjula abalongo era bwe tuva wano n'atabuka n'ayingira eddwaliro ng'oyingira eddwaliro tagenda koma ku ekyo yagamba yagwogenda okumuswaza ogambe Carleton abange nga ffe tetunaba nakuteekayo bubaka agambe jjajja Jjumba yazadde omu era bafunyeemu ze wonna abantu baffe mwenna mutulinde ku mukutu gwa Carleton mutulinde tujja kubalaga okuva leero buli step senga kulannama gyagenda okutuuka engeri gyali mukulembeze ndowooza ojja kuba ogibatuusaako nja kuba mbatuusaako engeri awenze ku mukolo guno nja kujja ne ku mikolo egy'enjawulo ekyenjawulo kyendayo ku mukolo guno kyekijjulo kyentegeera jjajja ndabyewo ettooke n'ennyama era nange temundwise nnyo mubuulire abantu ennamba z'essimu ze basobola obbafunirako nange neeyo n'ekijjulo kyentegeera ekijjulo kyotegeera ekitali kiri kubanga abantu baffe babadde balina okulyako era bagamba nti oluganda kuli olugenda enjala terikola ki tirudda basebo ne banyabo njagala okubategeeza amanya gange nze Jjumba Lubowa Aligaweesa saaba kabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawa senga kulannama omubwati ekyo timukyerabiranga buli w'okyogera saaba kabona Jjumba Lubowa Aligaweesa bawa senga kulannama omubwati tuli bafumbo abeeteekateeka obulungi era tuli bampeta era n'omwana gwe tugenda okuzaala mwana tagenda kuba wa kibi oba abaana be tugenda okuzaala bagenda kuba baana beebo kale nno essimu yange eri 0772 essimu ya mami mama w'abaana Naalongo eri 0789575129 eyo yessimu ya mama saagimanyi bulungi esawa yonna awo kikola amakulu kale n'olwekyo tetugenda kuba tusukawo wano omukolo gubadde munyuvu ebyaddala nyumiddwa nnyo so abantu ekimere kyo ekyesunga tone sooka olagire wali ku ttooke nze bana embadde nkyaludde olaba ettooke nga limyuse weerityo lino oba balifumbidde essaawa mmeka bannaayi naye nga nze nandyesunga bwesonze kamala ddala wali mu lusuku saidi waliyo olutooto obirengedde kwegamba n'akaceere kali kawali akaffe baswahaba nako kasomyewo naye nga pulogulaamu y'olunaku olwaliro ngenda gikomya wano wennyini mbabuulire nti kyo bambe kibadde kinyuvu ddala omuntu yenna bw'oba owulira nga walyetaaza omukolo ogusaanye okubeera nga gutambula ogw'ennono n'obuwangwa osobola okubeera nga onoonya senga kulannama ku ssimu ze oba n'abasawo eyo wabbali basobola okukola omukolo gwe gumu abasawo basobola okukola omukolo gwe gumu naye nga bateekeddwa mu tuli bumu era kyova olaba nti bwe tuzimba abasawo abo
tubazimba kubalaga bantu nti obujjanjabi si bwa Ssenga Kulannama yekka. Kyebava batugamba nti timulemererwa buli kintu bwe tukireeta mu kisandabula tugatta amaanyi gaabo bonna b'obalaba ne tubeera nga lujja nina akannuma kamu ate akantu kano sikoogera mu bubi. Ekinnuma ye musawo w'ekinnansi ng'aga nti ndi musawo wa kinnansi naye nga tamanyi buwangwa. N'azimba bulungi enzimbe ye ey'abajjajja. Bajjajja ne bamukolera bulungi ssente era ne bazimuwa. N'aweerera abaana be ne basoma. N'atabayigiriza nnono. Abaana be lwafudde ne badduka mangu okuyita imaamu oba okuyita pasita oba okuyita faaza. Faaza olutuuka n'aga nti afudde nga kitalo nnyo naye mukoona ew'enzimba eyo nzije musabire. N'abaana be wabadde ajja 10 ekibaweeredde n'amadiguli ne bakisooka ne bakisaanyaawo ne balyoka bamuteekayo. Ekyo kinnuma. Sigenda kyongerezaako Ssenga. Obubaka bwa Ssenga mbuwulidde sayidi awo ngenda kubanga nange mbeerekereza naye nga mbasuubiza tife tujja beerawo obbaweereza mu mazzi ku lukalu wonna waggulu ku nsozi tujja tuuka. Kyogere mu luzungu kiddemu. Thank you for loving me. Thank you.